this is a clear message going out to anybody in position. Obango ine kifo kyonna kyolimu, oba oli mujasi, oba oli kano, oba oli jeno. Ensonga nga yaggwanga ate ngamba kuteesa nkubira kasimu omanye amaanyi kuteesa gayina mu ggwanga ogamanyi njogera kukuteesa aboogezi baleke tamale mirundi ayogera ku lwabo ogwo wali olabye nga abadde kifa tuli balala nnyo tujja bagambako ate kati n'entebe airport twagigamye ate abasuubuzi baŋŋambye Yisima Revenue Authority kyeyekola ku kisaawe kirala kati ate oba tonnangambako bino byabakada ate nzija kuba Revenue Authority ku kisaawe abasuubizi bampeereza obubaka mwe kye mulina otegera kintu eki nti kati mu Uganda mulimu omwogezi ogwo abantu gwe beesiga yono no one yelesi and Abadde yelesi still kati abantu mwenna ng'olina kye bakunyigiriza bosi wa kunyigiriza yakusaba sexo kuwa omulimu oli under duress byonna weereza Iculi ababanyankole bemwagala okublackmailinga nti be bantiisa ti so that's a fake voice bulijjo bajje no bambuulirira amasimu gaabwe nga yina istima eso naye kasita nawulidde yenjogera kati mmwe mwabadde temumanyi ate ebyuma tuyina embwaga edda ku simu toli munyankole pretending spreading blackmail nti abantu balowooza abanyankole be bandi obubi ani agambye wambaata bamukutte dda inze gwolaba bwowulira nga njogera pay attention kati olowooza you will call me on tiise using fake accent spreading blackmail ngambe ti abanyankole be bandi obubi ebyo byonna we above that si munyankole yabadde ayogera bamukutte dda nakubidde mirundi miso junior time teka ku simu ne taata watadde ku simu bali bakebedde ennamba omulongooti essaawa ogenda owera munaana nga bafande batuuse dda ate bali abanyankole abaddala so you want to blackmail us people think that we don't want actually to talk of issues but Banyifu don't stop, don't intimidate Iculi onogola baliko amasanyalaze mu mwaka ategeera butegezi baba ntegeeredda banneekwata dda no one can communicate like Iculi nga communicating ki nze supporting abayimbi nze mmanyi ebyentertainment wenkugamba mu the raw material mmanyi kyenkugamba this is the cash crop ono ye cash crop golowooza nkeera bukeezi ndi musirusiru kyogaa buli muntu akeera ssaawa emu am unique ndi muntu wanjawulo nnyo n'abali eyebbali abandegezamu bagenda bategeera mpola nti Iculi is the cash crop this is the raw material this is the drug the rest are cigarettes nabannyonnyola lwaki nze drug the rest are cigarettes sigala omunywa ebbanga toyinza kutegeera kyakukolera omaliriza okolola ng'era ogenze mu ddwaliro ng'oyina ddagala weetaaga Iculi the drug alone toddamu kulaba muntu addugala ku kamera set ps suit toyina tai don't talk oyogera ngaani naye nze Iculi 2023 nalayira nategeera akalulu akaggwa ebiki bye twayogera ebintu ebizze binyiiza bannayuganda ngenda kubyewalira ddala wabula nga nnyimirira wakati nga Katonda we yanteekako sirina baana ekitegeeza Iculi I must stand in the middle Buddha King's College muli mutya temunneetereza buli kitongole kyonna kati tugenda kudda ku internal affairs lwaki abaana bayimirira wabweru mu musana nga muyina zi kompyuta ne mutabana namba eri designated nti enkya tugenda gaba visa ne passport 5 abantu balina baawo 5 ng'ebulaaya bwe bakola ne muyimiriza abantu mu musana abantu ne basaba abaana sex ne babalimbalimba obbawa passport kati awo onna wendeeta amagye wenkugamba yenze pulezidenti w'emitimbagano era ng'owakana sawe mwe yokumacho oyinza okwogera n'abantu ng'obagamba ki
tosobola abantu babalinze Iculi yekka kubanga kati yenze voice of the voiceless. I must internal affairs ngendo baleetera omuliro okutuuka nga mugyewo abaana abayimirira mu musana mbuno balinda passport, yet you have a mechanism to tell nti enkya tugenda gaba passport 2 only 200 people weba tubakole ebweru. We mujja okusaba ekintu kyonna ekiwandiiko kya government kati ID passport bwe mutuuka ku kitongole ekyo ne ki-issuing passport 15 nga kibadde kirina okugaba passport 3 obudde ne buggwayo working hours kye bakola mu abasigadde wabweru babawa coupon abali munda obudde ne buwera babasibirayo nga balina bakolako bigwe bano abasigadde mu line ne bafuna coupons enkya abo be batandikirako ne bwajja nga abantu basimbira line buli alina coupon ng'ayitawo kitegeeza yabaddewo jjo ne mukola announcement nti leero passport tugenda gaba passport 10 n'abantu ne mubakoona omuntu n'amanya nti siri wa kufuna today Iculi alone siyinza kwebaka ku bannayuganda guno omukisa gwe bampadde mbeera eddoboozi lyabwe ate mba malemu amaanyi I cannot. Yes oba mwabadde mwandeeta mumanyi ndi NRM amusole kati ndi mu National Progressive Movement timu MK timu Kayine Lugaba gyendimu gwe nninda ye mukulembeze gwendiko. Museveni mwagala nnyo muwe ekitiibwa yebale tukuliza mpologoma. Hey, sijja kwogera inze Iculi ngenda kitongole ku kitongole oli blogging w'okuwemula namulekera balala oyo w'okuyombo tuya na namwesonyiye naye ekitongole kya gavumenti mubadde mumanyi gavumenti yennyini peyi tesasula Uganda Revenue Authority ate ebanja gavumenti billions yo yennyini tesasula peyi gavumenti yebba ekiri e Uganda gavumenti yennyini bagiraza wano ku TV Uganda Revenue Authority ebanja gavumenti peyi tesasula money in billions peyi yenna wano nabagamba tino NSSF byalugaba yafuna kickback ya billionaires yakolagana ne procurement officer nazimba hotels ziri eri z'amaanyi zigenda mu bazungu kyokka gwe okola mbu omusa abakozi tebabatwalirayo ssente mu NSSF bababba bubbi yenza abigamba babyalugaba banyankole bakola mu bitongole bya gavumenti naye nenkugamba bamuwa kickback ya billionaires 3 nga byalugaba tankubira nga genocide tankubiranga ngate byalugaba mukwano nnyo gwa genocide. Ladies and gentlemen, the world has changed. Mwenna abakola mu office zonna eza government fe tuyina checks and balance. Gwe ne wonkubira essimu nga Godfather ayogera nga Mirundi Junior ayogera. I have soldiers all over place. Tuliwo bakolako checks and balance. Banga liisedde nga muli esente z'abana Uganda mwefuula babalonda kati ensi yakyuka. We have the power for abana Uganda. 2026 Kampala MP don't forget. Parliament yakwogera kati nkolaki awe njogerera bwenti buli lunaku nga siri mu parliament kati obutanonda oba weekozeeko this service. 2026 londa Iculi lino ly'eddoboozi lye weetaganze mu parliament nyizo ba backup bench naye bonna be mwalonda ba backup bench mu parliament doing a lot of nothing bali omwo olonda omuntu tamanyi kwogera n'okusoma teyasoma nasoma manyi okwogera kati weneesimbawo ng'ate ombuuza simanyi tolina mukazi parliament bakutuma mukazi munonde 2026 muve ku balala nammwe sijja kuddaawo begayirira loud and clear saawa emu ey'okumakya gwe gamba blog eyeepanka nti kola live ku saawa emu ey'okumakya tasobola. Nze nnyonyi nyange kwe bafunira ekitangaala ne bafuna gye bagenda ne bamala ne banzirako ne banzivoola n'olaba n'abaakatuuka ekiri wankopa n'omwa mukwano nkukoppe kinga n'okumanya sikumanyi n'akawunkulaba bulabi lwandomuli. So early this morning Iculi nation intimidation winner take at all. Tetutwala intimidation mu Iculi nation, we don't.
Ffe tuli baana bambazulu nnyo nawe toyinza tuteekako intimidation. Aro fake accent toli munyankole weepaatika mu bunyankole osiga obukyayi olowooza ebyuma tewali bakutulakize bakuyina bakukutte kati ate ogamba nkusonyiwe. Nze nagaye mannaake bafanda be bamanyi kubanga oyagala babulaka meyingooza basiru abanyankole nabo bakoowa basosola. Mubatekako ebigambo neyewuunya nze naawe kwano jange munyankole nwagayisima nekyokutiisatiisa batadde ku banyankole ne baga ye muludde nnyo wano Museveni yabayamba mwandibaddeyo nga muyoola buseeno mwandibadde mu kimaki. Nze sigenda I've never dreamed of going to Kisoro to do what? Nze mmanye ekintu kimu Abdul Keita kyeyafa ŋŋambi buli kirungi mu Uganda kijja e Kampala. Omulungi asinga mbasoga Zuwena ne Zali bali wano kayateyo mba nkimayo ki. Omutoola asinga Juliana abeera wano. Kingi Wattoolo Neri mu Paris yavaayo asula wano Munyonyo. Omugagga asinga mu kibuga Amisi Kiggundu n'emirirwano wano si Masaka. Kati tewali kintu ala Masaka. Buli kintu ekirungi ekisinga mu district kyerondamu ekisinga kyakyo ne kikireeta wano. Nze nagenda Dinda Bekiputegei yalina okujja wano. Yalina okujja wano. Nze sinonyanko banyankole kuva Mbalala simanyi ntungamo. Senga temwajja nandibayigiddewo. Nandibadde n'abakakwa baamini nalina abakakwa ne bandekawo. Ne waleeta abalangobobote nabo ne bandekawo. Ne bagenda Titokero najja nandekawo. Nze siina muntu gwe nnumba mu district. Sijja genda Lwengo. Simanyi ntungamo. Simanyi Kashagama. Nze isimanzi wawa. Mwe munsanga wano. Wali ondabye dinze netaago genda Mbale. The best of Mbale. Nandala Mafabiziya. Omukiga asinga Erukunjiri besi jabeera wano. Why should I go to Rukunjiri? Nga Jimu Muhwezi, Susan Muhwezi, Besije, bali wano. Why should I go somewhere when bali omusizi here? It is you who find me here. I've never relocated to your areas. Tojja mu Kampala n'ofuna akafoofufu nga bakakuwadde. Lake fulu zabayambiddwa Museveni okulwa mu bukulu. Mwandifuzaani mmwe. Ng'ofugaani. Mwandibaddeyo nga muyoola busa. Nga mugoba nteeza mmwe kama mata mugaweze mugatuweereze e Kampala. Abalunda enkoko zonna ze mumanyi bazirunde balya nnema ennamu baziweereza ffe ab'e Kampala. Abalunda ente ensava entungamo biki wawe eyo yonna Lwengo ennamu ze batuweereza bo ne bali ezikoze n'ennema. Wannyo omuntu w'omu Kampala ekiki ekitiibwa sirio I've never relocated to your area. So mpe ekitiibwa ng'ozoservinga where I live. To all of you abalina bu office ne bu power olw'okuba otambulamu n'akamundu si ye gwe wekkayi n'emmundu. Wane Kampala tutachamusa wewe kati bakuyina abakulu bakubuuza why did you fake the Angola accent or what tewayogedde mu lulimi lwo lwaki tewantiisiza mu lulimi olowooza ebyuma siina. In Uganda you can no longer hide. Tuina military intelligence agency Uganda ogivuma nti tebalina byuma nga tebakunoonya naye olunaku luke nga bakunoonya boyi wange ojja kakasa nti tulina ebyuma. Don't you dare try it again. Iculi is not ordinary person. This message should go out to you all people in office areas. Mulowooza mba neerese nze kewaliwo antumye mukama wammwe yennyini Museveni Iculi genda awo takulaawo tulabe ekiriwo nentakulawo n'ategeera kati mwenna ab'opposition mwabuukidde musobole okukozesa tribalism. Terayisima abanyankole tebakwagala baveeko tebalina kunjagala nze mbaagala tulina kukolagana. Sigamba nti abanyankole njagala banjagale njagala tukolagane. Bensoso okukolagana nabo nedda bambi Iculi is a different person.
The world is about communication. Oloze nalemu ne bajjeno bagala okwejjako communicator like me. They cannot. Omanyi bantu bameka batasobola kwogera, omanyi okwogerera essaawa. Ekyaleeta TikTok okimanyi. Bantu kola video za dakiika emu bbiri ne bafuna viewers million 1 hour ogimanyi. Isalon nzenze kasobola 1 hour. Bali abamu abalala bawoza simanyi nja kujja ku Monday, simanyi ninda ku Sunday, simanyi charge yo phone, simanyi send message, simanyi nyiga emoji sibyembamu. Iculi ebyo sibyembamu atol. Simanyi mpereza emoji, simanyi nyiga share, simanyi tagging agun. Oyo boga sisigwe nkola ki? Sigwe mbamu. Njagalo bajjukiza mwenna amagye agali ku social media. Tetukyalina pate. Ensonga webeetuluma tetukyalina pate. Today onofuna ensonga ekuluma n'otagimpereza nti oli wa Nuupu. Nedda tulina okwawula country ku pate. Abapate bafere batufeze bufezi. Nze nammwe ffenna ababafiirira tuyina ki? Be balina mpenkoni. Tudde nnyo ku mate ezitukwatako eza national importance. Kitongole ku kitongole. Let's build an army. Mbagamba bulijjo nze president mbagalo tebakitegeera kati how can I convince them? Mwina okwegatta ku nze ng'ensonga webeetuluma tugikwata lumu. Tukwate Kisaka owa Kampala. Kubanga Kampala esusse ebinnya tutooke tutereeze Madamu Kisaka emba. Omuliro aguwulire guno gutokota. Entebe woyita bakuwa ne ku caayi. Bakuwa caayi. Bakuwerekera. Twatereezizaawo. So listen and listen attentively. Madamu Kisaka KCC direct oba oyagala okwewonya omuliro gwe tugenda okukuleetera. Madamu kola ku binnya. Tetujja kugula mmotoka nkadde ate zikutukire mu binnya naye nga gw'olyawo mu office. Madamu kola ku binnya. Madamu Kisaka kola ku binnya mu Kampala. Bwe tukugamba ebintu bino tutegeeza tukoze visibility study tutambula ebinnya ne bifuuka ebinnya. Kampala ntono kabuga katono we ebinnya ne bifuuke. Madamu Kisaka, I'm sending you a very clear message. Fatulina control cut. We are the ones. Mukyabadde mutwepankirako mu office temukyalina maanyi. Tujja beexposinga ne mugoba abakozi n'enkya mugobe kutwerijjako muyina okukola bye tubagamba. Madamu Kisaka owa Kampala KCC enkuwa ekitiibwa Madamu naye ebinnya we byeyongera. Togenda kusonyiyibwa amagye ngenda gata. Nze nina amagye mwenna ba minister, member of parliament. Simanyi obuzaabuza sente za government. Okozesa bubi office. Osaba sexy ku TV okuwa abantu emirimu. Send to Iculi. Abalala bave ku tebakyasobola. This is a different game. Pesi gyendiko ndala nnyo batya nabo baba balaba bulabi. Bali balowooza ndi wa kusaaga. Iculi najjo katol. Business wekituuka mu kwogera abalala balindeko. Tobakaanye olaba n'abavubuka abato ku TikTok bagamba Iculi y'embooko. Bali mbusonda batunula bati banyize face tebakikkiriza sawe mwe y'okumakya tuddukira ku pace 3000 km per hour. Omuntu yenna ng'ayali akukoze ekintu ng'olina obuka bumpe tulabe gy'anadda. Museveni ebyo byayagalira abakulu bonna bali kuno balaba bagamba Iculi yenze nobody can compare. Tosobola kwogera ne weepanka mu president w'abogezi yenze alone awo tuvuddewo. Honorable Namuganza nagambye eki Museveni is caught between a hard rock and a small place. Abana Museveni bamuyiga. When a president grows older, he becomes pragmatic. Kati abana ekisa kati bannamuganza bakola ebintu bamanyi Museveni ajja basonyiwa. Parliament yakutadde mu kato. Abantu 348 nga ogamba bonna babadde ba NRM ba Nuupu bakulonze Namuganza wayitirira okwepanka mbu oli mumbejja w'ebusoga. Toli mumbejja weno eno gye tuli n'abambejja wano tulina nabo bali silent. N'ovuma Kadaga, n'ovuma Kyabazinga, n'ovuma abantu bonna mu Busoga ne weefuula ekirala, you will go.
you will go and let the message go to anybody and kweno parliament. This is a united parliament. They can tell that you have bad intention. Namuganza yagenzo okumulonda nga alabako ku muntu yenna. Not at all. Katiraba Museveni bagenda muwe baloloza Museveni agenda kukola ki ayina okutunula ku constitution president era gobwa minister manne yane mie stay warned we tukugamba stay warned move slowly ogana tukubuuza kutaka odraginga speaker mumbaga tukubuuza ttaka wagaba otye ttaka toyogera anybody agenda okubba ebintu bya government mujjukire UCC yampa internet eduka speed emyaka egi mulowooza baali basiru si basiru. I will tell you what you have done wrong. Oba oli prime minister, oba oli general, oba oli kano, oba kasitoba ng'oli mu public office ya Uganda. I will tell you. Iculi will not take no intimidation at all. We don't take no intimidation. Twogera n'otukuba amasasi ne kiggwa. Ate tulibeera ku nsi eno mpaka ddi. Tunatye bweru tunapamba munju otubeeredde ki mukulu buli katuuseyo aro simanyi toli munyankole kakaba kuchamuse kubanga wanyiziza bafande ne bagamba isimanyi oyo akusitopinga ng'oyogera ku nsonga ze yapo ne bajje no nga balinze bakutedde embaata kati abannopo jabala bafirigundi akajanja kakakugwe mwagala nnyo vumisa abanyankole ne mubalowozesa nti basosola era mmwe mutuukiridde buli munyankole kyakola ne kibaluma ne kibanyiza tayinza kwegulira ku mmotoka. Museveni yamuwadde tayinza kufuna mulimu. Omunyankole baba amuwadde omulimu buwi kwe gabo tebasoma tebayita mulekerawo ebintu ebyo ebiri nonsense. Kati gwe abanyankole bo tebasoma kakaye wasoma alekerawo aleme ofuna omulimu mulekerawo nti kati weyogeza mbunkeere nzire ku banyankole envume ompita musiru. Abanyankole kwe gabo tebalikolako kyabwe kwe ga Museveni weyajja teyasangawo banyankole bagagga. Abanyankole bo tebalina kulya ku switi kuvuga ku mmotoka buli avuga emmotoka omunyankole Museveni yamuwadde kwe gamba abanyankole bo tebalina kuba na mikwano bw'aba ne mukwano gwo isimala okuba oli mukwano gw'abanyankole kyovoyo oyo nonsense 2023 takola. Nze nninira ddala emikwano eminyankole bali abayima abamalirayo ddala kati kikulume. Kyogamba mu Buganda tetulinamu bagagga ffenna tuli bagagga. We are not all the same. Kati gwoba ogenda wangaalira ku ekyo simanyi banyankole wangaalira awo ffe tuli mu nsi ndala. Oba oli munyankole oba oli muyima oba oli mutoolo oba oli mugisukasi tookola ensobi ku bannayuganda. Internet is here and the president will be after you. Si kyalina bya tribalism ki nze ndi civilized person. Naye kati newoba oyagala okumpereza obubaka lwaki obujinjika mu banyankole? Can't you speak in Lusoga? Kyogamba babumpa mu Lusoga tebwandituuse nti era yogera faking olulimi ng'omunyankole. Nze abanyankole bembeeramu bemmanyi tayinza kwogera ati nga nyigirawo likodi Wambo ali mu safe house agenda fuluma omugongo bagenda okukucamusa kubanga bafande bakowa dabbulaka meyira abantu banyingi abanyankole abakola ebirungi naye ng'alaba tasiimi talisiimwa. Abanyankole be bavumaganyizibwa mu buli kimu. Abanyankole bambi nabo ne beekyawa ne balowooza mu butuufu naye twakola kyensi nga mu butuufu tayina takola nk'omusango tamanyina bya Museveni. Abanyankole bangi tebalabanga ku Museveni tebayina bakama amata ne bagatuweereza ne tuganywa ne baddayo mu nnimiro naye ne mubateeko olukongolo buli kintu kumbe nga nabo tebalaba Museveni. Obanga lwaki abanyankole bandibadde ku Bwakadamu tebaliyo mu Dubai tebaliyo Dubai tebaliyo maani mu Bwakadamu. Abanyankole abayima abanyini mukola nabo eyo Dubai naawe naye bambi mubamalako emirembe. Nze sirimu eyo bracket. Namuganza twakuwoninga n'ogaana. You don't respect parliament.
olw'okuba olina muganza vote of no confidence wagirabye no joke kati Museveni genda akuwolereze atya ogenda sigala ku MP tuvuddewo tulimaanyi baddawa balumbuye baddawa nabagamba bajja kukongoka ajja kwogera kabireke Iculi consistent and PS nobody can test no cannot even compare tudduka kwa maanyi nnyo yano Sewanyana ali bubi MP gwe bayita Sewanyana ali buki ali bubi naye bannange kyandibadde kirungi musale emisango gy'abasajja abo gigwe tuyinza ofuna akabasa mu nsi muno mu Uganda Katonda omanyi atambulira ku Bobi Wine oyo alina emikisa togiraba Sewanyana ayinza okufa bebba ne mulaba enziringotonya mugezeeko nnyo azo mulaba mumuganye ebintu byawade Uganda mbimanyi oyinza okugana omusajja olaba omulwadde ogenda owulira nga MP wa Makindi emye olunaku olwo luyinza obbanga lwa ntiisa y'amaanyi tujwewala ffenna tulina okuba ne subconscious mind ng'omuntu mulwadde naye nagenza olaba abakamera oba mumwagala nnyo ng'eruzira temugendayo naye bawulire nti waali waliwo kamera bafunye amakooti ne balyoka polisi tubalaba celebrity panjandula mutajja kukola mumuleke abasawo bamujjanjabe mumuleke bamujjanjabe ate kati mujje mumulabe mumuteeke mu kamera mufunireko mileage ku musajja munnammwe nga mulwadde mumuleka jjanjabwe babe Makindi bamuvanako tewali kyebali yonna ebintu bye Uganda abaganda basekera aliwo tewali kyali kistopinze Makindi n'abakazi kati begendereza obudde bugenze Sewanyana omukazi kati obudde bugenze abaganda we batyo mubalabayo ku kooti ya Sipapa mubalabayo naye nga Sipapa abadde ayitawo Banyankole babadde bamufiirako baganda naye Sipapa kati bamusiba Brown Sugar abayita buyisi abayimbi be yayamba bwe batyo basekera aliwo engalo bazikubira aliwo bw'ovaawo nga bazikubira ddawo engalo tezikumalanga mu enduulu zireeta mitawaana myerere mutulabye ne bakuwaga n'oyogera naye bamala okuteeka munda abawoza bannaye Iculi ebyatiisizza Mix not funny musajja naye atya naga banansiba Mix atali funny nakola ntya Mix fane n'abyewala byabalina mitima nga Iculi ffe tumira nsanafu twatunda mitima twajja tasaba na Uganda tetuli kubiri era time etuuse ne batujjawo era balimanya nti twayogera wanje Iculi alone no one else mwabadde musiza obukyayi era isima kati munkolereko drama isima olaba era kati bakwagala nayo besibako kati olaba oyogedde ku babakanansa bavudde omuntu nziramu teyabadde Munyankole tabangako Munyankole bamunoonyezze mu ddakiika ntono omanyiwe okuba essimu amirongooti this is technology balaba omulongooti ne bajja ne batandika otwa omuntu nga bamumaze dda Aji Kasumba wasuza otya n'ajja tisawuya bali batya abato muli mutya yonna gye muwangaalira mubadde mumanyi sigenda kujja kwogera I will talk till when I drop ekyo Penge yakinjigiriza Penge yaŋŋamba ffe tuli boogezi we talk until we drop era nanjigiriza Penge teweekubagiza nga wakoze video embi eba just video mbi ng'omuntu yagenze n'afuna badde mu business ng'omuntu yagenze n'afuna badde in any other business ningamba wanji Lucifer atoyo takutrain nze sadism bwowe ayagala sadism
nkubuuzizaako nnyo Lucifer mu bitiibwa yonna gy'owangalira ne family yo nti I have much respect for you anyway. Kwagala nnyo kyali wange Salompas. Muli muti abantu be Bulaaya mugamba muti twala omwana ku Supermania muzadde wo mugulire gift card bamunyigenyiga omubiri ekintu kyafuuka therapy tekikyali kya bulijjo tulina endwadde nnyingi bazadde baffe bayita mu bintu bingi bakuze tebamanyi bintu bino emisayi gyesi bamugulire gift card agende bamunyigeko omukonvinsinga n'omukonvinsinga nti maama kiyamba bulamu bwo okunyiga omisayi emisuwa ne gita kikendeeza pain magulu genda ku Supermania entinda oba ku Freedom City sasula sente ku Uganda Funeral Services bakolere ebintu ebyemitendera ng'onoofa okufaako kuteeke mu ntegeka kolagana ne Uganda Funeral Services. Parliament yeggwanga kikukwatako okugirespectinga wonna wooli yeno parliament gye tulina mulekeraawo otambula nga muvuma institution z'eggwanga ezituweesa face value mu nsi endala tovumirira nnyo ggwanga lyaffe newankubadde onyigirizibwa loud and clear era bino byonna bikutisibwako Amis Enterprises ate nga bikuleetera ne Hampam Villas Nakivubo Amis National Stadium Kombaka Construction abasingo sigalanji atenga ne Blog Association gwanga muje mwandabye mukadodi nabadde nti wavaawo mbuno isima tanjagala ogwego nenzina akadodi wali ondabyeko nga nzina akadodi oyo kamiliyoni oyo musimanyi Iculi olabe katonjagala bulungi bye yabadde ngamba nimuga kalibulira sikwagala bulungi ntya nga ndi mutayiza nga envudde ku Parliamentary Avenue nze sikyadiringira walala wonna ku Nassau Road siriyo siri ku Nkuruma siri ku Wilson siri Makindye siri walala wonna Iculi I operate on Parliamentary Avenue office to office yenyambala eno nenva mu meeting nengenda ku kubo temwandabye nenzina akadodi nenzina byonna mbikola lwa mwannyinaze azaala abaana abo sikolera baana abo nze nkolera mwami Gerard ne mukyala Proscovia bemmanyi abo abaana bazze buzi ku nsi naye maama waabwe ne taata waabwe gwe nkolera ne ngamba maama mwannyinaze Kawempe yatuweesa ekitiibwa yazaala abaana ne bafuuka abettutumu lwaki siwagira nengenda nempagira mbayita mu ggwanga mujje ku cricket oval nga 10 wabula ennaku 11 sauti ya Simba atuuse mwenna ababadde beemulugunya ku Spice simanyi live teyagenze bulungi Spice mwana muto kyeyakoze embalala Luweero wakirabye kati ate ku maloboozi jangu osange na nnyini waago big up on Phenon Records abakoledde ddala ekyamanyi ku stage bamiki be bali awo anti bakolaawo kugundi abasulawo kugundi ne yeerimba nti mugagga talina bugagga miki takulimba kombucha teyamusasula obulango bwakuba bwabwerera avuganya jakala asula ku Phenon takweraliikiriza nti alina ekyobugagga kyonna miki simu zino nti fane talina kyabugagga